Bannayuganda njagala okubategeeza mwagale nnyo bakyala bammwe era ffe tubasuubiza mpaka bukadde kufa kwe kuli twawukanya. Senga akuyise Diamond we gwe Senga ali kijo Senga yenze kakati wabanga gwe Diamond kitegeza Diamond ate nafukira Diamond endala ate Diamond golodi kwegamba Senga yenze bweba radio femmwe yemwefe kakati oyo ye Senga Kulanama n'abakozi aliga mulungi atulaba nyongera okwebaza okubira ngo ya program zaffe ezenjawulo n'abategeezezza nti nga tujjaguza omwaka mulamba mu bufumbo obutukuvu ndine Senga Kulanama wamu ne Jajja Jumba mu maka gaabwe amalungi wabula agoba bano nkiwa nti ali mu kwavula oba seeki ali mu kuweekera kubanga nalabya abantu naye temusoboka naye rujja tusoboka nga lwaki situsoboka omuntu omunoonya bunoonya wano nnaku bbiri ng'omutuuseeko naye ebyammwe olina okubeera n'appointment nedda era olina okubeera n'appointment omanyi buli wogenda okulaba omuntu ng'omuntu oyo obanga ayina kyasolobyeko ku banne era okola appointment naawe byogenda okukola ne bibanyumira naye ffe nno situli ba appointment kubanga ffe tuli ba Capital Music asiteberawo tuba tutambudde tutandike mpola mpola nga bwe nabategeezezza ababiri bano bukyanga bakuba ebirayiro bakyali wamu naye ng'ekisinga okubeera nga kinne munsanze ng'omuntu teri kyetoolako buli lukya olaba kipya kibeera ng'ebyaliro bibanga ebyejjo so wano we tuli tugenda kuba nga tunyumyamukko nabo emboozi ey'enjawulo ku bufumbo bwabwe engeri gye butambuddemu sofa omwaka mulamba then biki bye babusuubiramu mu myaka eyo egigenda okuba nga giddako so Senga nawe nsanyusa okulabako nange bwente mukulu Capital Music mwebale kujja mwebale kunyirira amina so mwebale kusiima batugamba omuntu wazaala akyuka nnyo akaddiwa akola atya naye gwe ate tulaba oyongera kunyirira nze nsaze myaka osaze myaka omwami yampa eddembe nalinze nevuma obufumbo nga simanyi nti obutuufu obufumbo bulimu emirembe nga neewunya n'abaana abano nekyogerwa ng'okunaaba bagende bafune abaami nga ngamba kale abo bago bagende bafune naye nze nkanjira mpumula naye Mukama yampa omwami funye emirembe kituufu nina kusala myaka n'omwana mugattire omwana nina kusooka kuwaana taataye kuba yeyampa eddembe esebo abakyala babeereyo ne batunyigiriza nti omwana wange nga talowoozeza ku mwami ate omwana onoomufuna nga tewali mwami ate n'omwana eriyo yosobola omufuna bakyala bangi bafunye embuto naye ne bazizaala nga tebalaba ne ku bataata baabwe n'omwana akutama kituufu awo wennyini nga tonnayanjula taata w'abaana kuba gwogenda omutwanjulira sooka otwanjulira okuviira ddala ku gositudde addako omuto then omaleyo n'ebisoko byonna eri taata w'abaana Capital ono gwensitudde ye Namirembe Nakayima Nabisaso omuwala yeddira enkima eyazalibwa nga superstar celeb omuwala ono bwe bagambanga nti Kulanama ataddemu siponji nti baabo Kulanama ne Jumba leero babagenda kunyakula kaani ebigambo byabakalira ku mimwa naye bonna mbeebaza omanyi bw'obeera kale tukola videos nezimala omwaka I mean nezifuna abantu oba kale mutwalo oba mitwalo 10 oba mitwalo 3 naye abantu 3 bwe bakuvuma bali abalala bonna emitwalo 9 mu meka nga tekikuvumye ekitegeeza abawagizi be basenga obungi kuba abatuvuma si bangi babamu batono kakati onaddako janguwa n'abantu bakulabe bulungi onaddako nga sinnazaala gwe nalinda banga bebi wange ono mwannyinaze mutabani gwazaala ono aba mpita Jajja era namuwa amannya gange gonna era yegwani namba gani n'abakoza nambaga yugira amannya go nakoza namba
n'abakoza nambaga ono mwana wa mutabani wange wa mwana wa mwannyinaze kati ono ampita jjajja ye musika wange era gwe nabeeranga naye nga gwensula naye mu buliri era bakampa kawere nga ka myezi 2 nze nkakuziza okutuuka wano konze kaneewe yoyotera omusika wange mwejjiremu omulamwa wendiviira mu nsi nga weewaawo kaakati oli ye Namirembe Nabukeera oyo era naye banjogerera yatadde mu siponji teyazadde yakabbye mulago kati oyo ye first born wange ono ye second born wange ono ampita jjajja ye musika wange esebo ate omukulu oli ani aleze Zala Namirembe taatawe omwami oyo nze sina kye mutenda kituufu anjagalidde abaana abalabiridde tosobola kwawula kugwazaala ne gwatazaala era nkubiriza abaami bonna mu nsi eno sikulimba siwaana muwaane naye bonna balabire ku Jajja Jumba ng'ekyokulabirako tuli basamize edda abantu batuyitanga kyenyinya lw'abasamize naye ndowooza tuvuddeyo ne tulaga ensi nti abasamize tetuli kyenyinya ate tetuli sitaani nga bwe batuyita muzungu ye yatukuba nga atuzza ku bbali atuyita sitaani atuggyeko amaanyi gali asobola otufuga naye neebaza Jajja Jumba kuba nange ayongedde okunfuula kyendi nange bangi bagana nange mufudde kyali naye nange anfudde kyendi ffenna tuli basanyufu kituufu amaka tegabulamu kuyomba nakulwanagana naye omwami wange tetulwanaganangako nze nali sikirabangako anjagala ate nange mwagala lwakuba abawagizi abo batera ogamba mbu naye Jajja Jumba yasinga okwagala naye nange mwagala nnyo lwakuba ndowooza nze oba ensi yankubakuba nnyo kwegamba ndabikamu ng'owettima naye baneesiri wa ttima omwami wange mwagala yatufaananyiza bw'ati okutulaba nga tunyirirako era mu promisinga abalongo webale nnyo wennyini awo wennyini ku nsonga y'abalongo awo tujja batujaguza emyaka 2 senga woolaba Jajja Jumba wano wekiba kya bugagga oyinza mugeza ku bya bugagga ki tewali abadayamandi abadayamandi sikulimba kizibu okusanga omwami alinga Jajja Jumba ate nga musajja musamize ate nga yesaba kabona wenzikiriza mu nsi eno yonna oyo omwami ndoza kyetaagisa abalageko ku lutambi mu luteekeko we yalondebwa okubwa ssaaba kabona abangi bawulira biwulire naye abazungu baava mu nsi yonna ng'atikkirwa ewalusi Professor Badhall omu Canada ye yakulembera omukolo ogwo kati bwano bannayuganda tulina okujeregerera omuntu balwawo okutegeera ekitiibwa kyali naye omwami wange ayina ekitiibwa ate nange teweerabira nti yenze president jeno w'abasawo b'ekinansi omunze kabwenti ate muwala wa taata president Yoweri Museveni nze mukulu wa Natasha awo wennyini kansale mpola nzije wa Jajja soka n'okubuuza ku bantu abakulaba banaye abatulaba muli mutyeyo banaye mwebala emirimu atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo basebo ne bannyabo tuwezezza omwaka n'empeta eno ogiraba munange tuwezezza omwaka ne Senga Kulanama n'abakoza aligaweesa ogw'empeta gwe mwaka naye nga tuli mu ogw'empeta gwe mwaka omanyi bwe mumalira okukyala ogende bakwanjuli ate awo muteeketeeka embaga kakati tubala kuva ku lunaku lwa mbaga naye bwe tubala kuva kye nabagambye obutukuvu obufumbo obutukuvu naye bwe tubala okuva ku kwanjula eri ku kukyala myaka giri 2 abasebo ne bannyabo mbeebaza mwebale kutusabira ebintu abantu bagenda ne balowooza nti si byangu naye ffe bwe twayagalana nga tugenda mu kukyala mu kwanjula ne byeyongerako
mu mbaga ne byeyongerako kakati tuzadde bebina bisaso nakayima na mirembe ne byeyongerako ate abaana bano bw'obalaba bonna baana bange lujja bintu bino si byakunyumyamu era nkubiriza abasajja mwenna nti mmwe mwennyini mwe mulina okuzza obufumbo bwammwe obujja mmwe mwennyini mwe mulina okuzza laavu yammwe obujja omukwano abakyala bafaanagana abakyala si bamboozi kugamba nti no emboozi nti omukyala nja kumulaba mnyumyemu njogere naye gwe olina okweyagalira mukyala nga nze bwe neeyagalira mukyala wange bwe twali ku mbaga waliwo ekintu kye nakola abantu ne beewuunya ne bagamba nti kati kino okoze kyaki omugenzi po Job Kafero yayimba oluyimba naga ninamu ekifo kale mu mutima ekikyajula oba ndiyita kowe lyemmanyi goobo liggala twagala n'empolampola omwolyawo tunaaweza tujja kutemya ne ku Mukama okutulwaŋŋamiza ekkubo kasita oba ng'onookikola okusiima kuva mu mutima omukwano tibagupimira tibagusalirawo era tiguwalirizibwa omutuufu tigujja kapaalo gusembera mpolampola ogunaalaka gukubagana bw'amaani gufuka buli kimu kya mwoyo senga olinayo kalayini naawe omuweerezeyoko Jajja ne bwe kaba kalala kale nawe muyiyizeyo akawangu awo senga naye nga Jajja ebintu bino obisobolera ddala Jajja wayita mu ssomero bino ebintu wabibangukirawa bino ebyokukuuma omuntu nga musanyu saabeera nnyo saayita nnyo mu ssomero naye nayigirizibwa okusomesebwa kwa bibiina okuyigirizibwa kuva waka nze nakula ne taata wange omuto nga musajja mufumbo taata yali yafa nga maama waali naye nga yajjukira taata wange yali yafa ng'olumaama yagenda kakati taata wange oyo gwe nakula naye musajja musiraamu nga bwe naggamba ya Gisraiti Mugerwa kati yakwatanga bulungi maama waffe oyo gwe twabeera naye kati nze nendaba ng'okutulugunya omukazi si kirungi okuva ku taata oyo era taata ali myaka kati 96 tato yali myaka kati 96 emyaka ezo 96 akyaliwo mulamu kakati namuyigirako ebintu bingi okweyisa obulungi okwata obulungi abantu okutulugunya omukazi si kituufu n'omukazi ayinza okutulugunya omwami naye ng'oluusi gwe weereetera embeera lujja naggamba nti mwe muli bannamawulire nze nina omukazi omubwati bamuyita Senga Kulanama toyina gyojja kunsanga nti wuyo muloji simanyi wuyo wa tate saba kabona twamusanzeeko wano oba yakubidde esimu njagala okutegeeza abatulaba Senga Kulanama yakwata esimu yange nze tojja kunsanga tubadde mu covid yenna nga bw'omulabi tubeera ffenna nze Senga Kulanama tubeera ffenna abaana bano balaba onozala olaba empisa eno bakamala okumugema nze mwetwalira mu ddwaliro ono nabukeera nze mwetwalira mu ddwaliro era kati muzaayo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno olujja kuba lwa 6 ku Paragon Hospital abaana kakati n'ennaku owulira nzikola ki nzimanyi nti omwana ono waliyo empiso nnyingi ze bagema abaana naye nga si za gavumenti kati abaana b'abantu tibazifuna n'osanga empisa emu ya mitwalo 45 yakumugema gundi kati ebintu ebyo omuzadde gw'obikola ki gw'obyekolera kati nze njagala Senga Kulanama nga nkijjira ddala ku mutima ate nga bwe tuli bakulembeze mu ggwanga n'okukisomesa abantu baffe bagamba nti mukutya Mukama amagezi mugakola ki mugasookera amaka amalungi ye Uganda ey'enkya kitegeeza nti bano betukutte ye Uganda eyaki ey'enkya kakati abaana bano bwe tobaagala nga tobafaako njagala otunuulire Bebizala ekitete ekyayambadde otunuulire ne Nabukeera kyayambadde obirabye kakati okwawula abaana abazadde be baleeta okwawula yawula mu baana nabisaso yagenda mu Paragon n'ono bali mu Paragon
kakati abaana bano kiba bakulanga ba Luganda njagala otunulira ono mukyala wange ono mukyala kuba mwana wa mukyala mukoddomi wange Endawula yazaala omwana ono kakati omwana ono era mpita mwami era mbeera naye era nze mbatwala ku ssomero kakati ensonga eyo ereetera abantu ate nga lujja bw'otuuka ku mulimu emikono gye nkolera ate mbeerayo naye obudde olw'essande mbeera ku geemu nga ngenza okugula amata ga Nabisaso nga ngenza okugula pampers nze neevugira emmotoka kolo tebanvuga ekikwata ku baana nze neevugira abaana nze mbeerabiririra era Nabisaso oyo bukyanga tumuzaala talwalanga musujja talwalanga senyiga kakati mu mbeera eyo bannayuganda njagala okubategeeza mwagale nnyo bakyala bammwe era ffe tubasuubiza mpaka bukadde kufa kwe kuli twawukanya Diamond we gwe senga ali kijoli Senga amadde nsobola okuva wano mu ntebe n'alikulaze kyendiri naye oluusi nyinza okulemerera okuva wano mu ntebe naye senga yenze kakati bobanga gwe Diamond kitegeza Diamond ate nafukira Diamond endala ate Diamond Gold kwegamba senga yenze bweba radio femmwe yemwefe kakati oyo yesenga Kulanama n'abakozi aligaweesa si byakunyumyamu naye nga ekituufu kyekyo tubasuubiza obutaba disappointing ate ne tuyigiririzaako ne bannaffe ebintu bino abantu bagenda ne babiraba mbu byakwerabawo baki naye eggwanga lino tuyina okulisomesa naddala nga ffe abakulembeze abantu bawasiŋŋana emyezi 3 nebaawukana akane gasatulukuka nosanga n'obuntu nga butono ng'obusunga butono n'omuntu ogumiikiriza n'otuulako ebweru owuliriza naawe omuzadde bw'olera ku mwana kati gwe tolabye nabukeera kati singa simulera bulijjo singa simulera bulijjo olowooza yalituddewo atasobola kutuulawo singa yasituse dda n'adduka nakola kubanga tomulera bulijjo singa akaaba kakati omwana akumanyi era alabika naga nti awo n'omwana taata we tabadde naye lwa kamera naye abeera naye kukulya kukunywa nga tuliki Jajja abo wenyini kanzire wasenga gobusoko tunnyonnyola olugendo lw'omwaka guno ogw'obufumbo obutukuvu lubadde lutya nti nyembemu akayumba wakategese dda katuwe senga nze nabona bantu ne banjogerera oyo afumbirwa akola bwati naye enamba yo weba tennatuuka omwana Betty Mpologoma yayimba londe enamba yo leero bw'aba teyatonderwa kubawuwo ne bw'okola eddagala kimanye ebyemikwano birimu nabye enamba Mukama gye yagereka nga liro tebagitwala londe namba yo leero kati nalonde namba wagifuna tibiba bigambo so bikolwa londe namba yo leero bannange guno omwaka tegutukaluubiridde okuva twafumbirigana naye bwe twafunigana ne Jajja Jumba ffe baatulwana jjukira Jajja Jumba yali yawasaako nange nali nafumbirwako naye nasanga Jumba ng'abakyala takyalinawo nga naye baamusumbuwa ate nagamba nze nasumbuyibwa naye ate ye yasumbuyibwa nnyo okusinga ku nze kaakati nange nenja nsumbuyibwa ebitaddikamu omuntu atali lwa lugambo bagamba nti eby'omunju tebitotolwa kati nsi yatulwana abamanyi ebituufu n'abatamanyi bituufu bonna ne bayitira omwo abatwagala n'abatatwagala omwaka ogwasooka ogwo tegwatubeerera mwangu naye okuva lwe lwamala otuteekako ebbona ffe mu ddiini yaffe tuliyita bbona yempeta eno gy'olaba buli muntu n'asirisa omumwa bwe nafuna olubuto abantu ne boogera olwo si lubuto spongi ne lwe yasooka okufuna yali spongi abantu baayogera ebintu bingi
nenzaala omwana omwana ono namuzaala mu Gw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 6 kaakati Nabisaso ye yakiggalira ddala ne bagamba abantu bano oyo omusajja yakyala oyo omusajja n'ayanjula Jumba n'atakoma ku kwanjula n'amusiba ebbona abangi gye bayita empeta ne bagamba omusajja tumuveeko mu Gw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 6 ne tuzaala omwana kati ku bafumbo oba obanjaki katono nnyo Senga Jajja ogumiikiriza otya embeera y'okugamba nti mukyalawo alina spongi mu lubuto nanti abantu balina ebintu bingi bye balowooza n'alowooza kubanga omuntu ayinza okubalira emyaka nze lujja ntegeeza abantu nti nze nsinga Senga Kulanama obukulu kakati ate abantu bwe balaba Senga Kulanama byakola abantu bamanyi nti buli muntu akwatibwa lubaala aba mukadde kakati okwo kwe bava ne baga ali mu menopause biki kakati ate lujja tojja kuleeta muntu omweyambulire naye ffe nga Senga ali lubuto nina mwannyinaze bweyogerere mukyala Ddungu mukyala Ddungu yajja n'atenga olubuto olubuto mu Luganda tulutenga okutenga omuntu bw'aba muzadde kakati ye akeera ne bakanga bugazi ku makya olubuto ne balutenga bwe bati naye alutenga abeera mukyala munne era kokwatira engalo zino okuva ku kundi n'owulira omwana wa myezi 2 kati 4 6 bwe bitagenda akula kakati kiva mu kutenga kati waliwo lwe baagira okumenya balusiga omuzigo okuva muno omuntu asobola okuzaala nga talongooseddwa kati ebintu ebyo byakolwanga omukyala gwe bayita Naava byakolwanga mukyala Ddungu byakolwanga mwannyinaze Musisiwaza byakolwanga abantu nange kennyini omanyi ndi siniya mu kuzaalisa ebintu ebyo mbimanyi naye kakati olubuto nga omuntu alukwatako tubadde mu baby shower olubuto kwegamba ng'obula Senga alina we yatuuka ng'ayagala kukwata kamera yeyambulira abantu ne mugamba nti ekyo tikikola nga mukulembeze ate waliwo n'ekintu ekirala kye njagala olabe mukulu lujja olaba abaana bano zino engatto zitambula ekanzu nyambadde njeru naye omulaba agiyimiriddeko kati laavu y'omwana teva tojja kujoogerako bwogezi bw'ekkubo okiraba omulabe bwedda nga nkubakuba amatama kati omwana togalaba bwaganyiganyiga kati omwana aba akwagala okuva muli mu musaayi ng'akirina akikola mukwano gwe ku mukwano gwe kakati embeera eyo tugigamba abazadde nti abazadde kirungi ebintu ebyo bikolebwe mu maka gammwe ofiseeyo obudde wadde okola mu ofiisi naye fisaayo obudde abaana bo bakulabengako bazanye naawe omuzungu alina bw'akiyita nti mubiri ku mubiri oluusi ojjamu nesaati omwana nakukwata ku mubiri kwega naakula ng'alina jinizizo okuva mu mugwe kakati bw'osanga nga maama oluusi alina omukwano mutono eri abaana kale agufuna eri ku taata fe abataakula mu bazadde baffe twakimiisinga nti obulaba nze abaana bange bonna nkuze nabo nkwebaza olw'embeera nti wakati mu kuyisa mu maaso mu mukyalawo tewoyina mbeera yonna gye wafunamu egamba lwaki mukyala wange gwe bayisaamu amaaso olw'ekiti n'olwekiti mwasigala mugenda mu maaso twasigala tugenda mu maaso era saafunamu mutawana kubanga lujja omukazi bw'omuwasa omuwasizaani gw'olina okusooka okuba ng'omwagala abantu abalaba kavitoni leero tebayinza kunjagalira mukazi nze nina okuba nga nze mukolaki mu mbeera yonna nze mumanyi bwe bamuvuma nenziraabiriza ne mugamba nedda mami abantu bwe batyo gwe Senga w'abaana balina okutulugunya kubanga ekigambo Senga w'abaana kitegeeza mukadde kati abakadde bwe batufaako abantu balowooza mbu oli mukulu bwe bakulaba tojja kukola program ku TV ng'oli mu buteeteeyi kakati bajja kuyita okubanga oli mu kalica obuwangwa bulagira bukadde nti omuntu yenna olaba n'omusamba we gutulinnyako ne kukwata akago ne gukeweta kati embeera eyo ffe tulina kigumira naye abantu balina kulaba Nabisaso
wuno nabukeera wuno mulala bana bali awo nga balaba abalongo lujja gwasemberera senga n'omukwatako n'omutunula nogandi bana eno ebyo mubyogera naye oli omukazi ebintu byalaali kubanga ffe tuyingira mpaka mu kisenge kye tubeera wakaawe kubanga kakati tujja otusanze waka tojja kulimba olimbe musajja mukulu oli ali ku kamera tojja kumulimba kubanga atambula naawe aba amanyi. Jajja waliwo ekibuuzo era ekyala kyenfumiitirizamu ne neebuuza nga nziri wasenga. Jajja wali owasizzaako si gwe gusoose batugamba omukwano omungi gukoma ku myaka gy'abalujja bwe gutuuka ku bajjajja mu babakoowu ku myaka gyo naye gwe ki ekikuuma omukwano gwe ne gubeera mu level eyo n'abeera ng'eyo olusi bagamba nti waakalaba infact otera okiraba mu bantu ki ekikuuma embeera eyo gwe n'obeera n'omukwano weegwo? Okutwaliza awamu basebe ekikuuma embeera eyo ekisooka obugumiikiriza ekyokubiri obukkakkamu ekirala empisa lujja sinywa mwenge sinywa mwenge naye okimanyi nti abantu bandabanga omunywa omwenge sigenda mu ndongo kakati empisa ezo n'obukkakkamu ebiseera ebingi mbimala waka kati bw'oba wa stress ojja kwekanga ng'onywedde n'omwenge ojja kwekanga ng'okoze ne by'otateeka okukola kubanza ebiseera ebingi mbimala waka wange nti sikola kiro olw'okuba nti abasawo b'ekinansi tubakubiriza balekeraawo okukola emirimu ekiro kakati nze sikola kiro mu luvannyuma lw'obutakola kiro kitegeeza nti saa 12 zinsanga wano saawa 10 mba nnyuse gano ge maka gaffe ag'oku kibuga ageeri ogamanya ag'omukyalo kakati mu mbeera eyo nze bwe nsimbula wano mukono bwe nsimbula emukono wano waka kakati mu mbeera eyo omukazi bw'oba tomwagala ekitegeeza omumwe gugenda kubeera mu nnyindo kati nze nteekawo embeera era nze lujja sibeera na mukazi gwe saagala Senga Kulanama mwagala kuva mu bulamu bwange mu musaayi era bw'aba taliiwo mu miisinga bwe mutuuka wano nga tannadda oluusi yasembayo okudda kimpaliriza okuvuga ogenda munona wakati ejjukira akolera waka ewaabwe gye bamuzaala ne mukubira akasimu ne mugamba ndi bweru ku geeti nagali leero naawe babadde bagenda kundeta kuba alina driver owe nange nina driver wange naye olw'okuba nti kiri muli mwagala sikiyina mbuki buzibu kati mu mbeera ne bwakola ekintu katugeze nga sikisanyula mukwano gwe nsooka nnyo ebintu ebitugatta nga bye bisinga obungi okusinga ebitukola ki ebitwawula ate waliwo ebintu bye tukola ebyenkulaakulana kati tujja nze nali nnunda ebyennyanja naye ebidiba ebyo ebyennyanja Senga Kulanama yabiddamu n'abiteekateeka nga bwe birina okubeera tulima ennyaanya tukola ki tulina ebintu bingi ebitugatta tulunda tekirina kukoma bukomi wano okubeera waka mu nju tulina ebintu ebitugatta olusuku ennimiro abakozi kakati ebintu ebyo ebitugatta ntwala obudde bungi ekyakoloddwa mami nkubidde please call mami kubira kisigala obulamu butambula naye omusajja bw'abeera ne ssente ziva mu nsawo naye nze bwe nzija ne miliyoni oba 2 oba 5 oba 2 ku mmeeza ye yatoolako n'asasula abakozi bwe tubaako ebintu byonna oba emmotoka zaffe zireese ssente bamulabe ye yakola ebintu ebyo kakati omukazi atandika okwesiga mpaka munda n'agaba ebintu bino naye omusajja tayagala mukazi alaba akawunti ye omusajja bw'alaba omukazi ng'aguze kapoloti atandika mulwanyisa n'afuuka mulabo we naye nze Senga Kulanama juzi twabaddeeyo kapeeka yaguze ettaka yiikaana naye nga zize si twaguze nkugambye yakoze eki naye namuwerekedde ne tulihambula ne bali surveyinga n'alisasula ekyapa bakiteeke mu mannya ge kati omusajja bw'alaba omukazi ng'aguze ettaka eryo azimba mutima nanga kati nze byali badde byange jjukira omukazi ne bw'omusanga yeekolera ebintu bye nga naawe obadde okola muleke asigale ng'akola emirimu gye abasajja abasinga bw'awasa omukazi ayagala mwavuwaza bw'asanga emmotoka ng'ezo bw'oziraba mu lujja ayagala ziggwewo bw'omusanga alina akabanja ko balina bupoloti bwe 6 ayagala butwala kati n'abakazi ebyo by'owulira muno bibaawula n'abasajja nina ekintu kye nnyinza okugamba n'ogamba nti naye saba kabona awalampi
njagala otunulira omuyimbi gwe bayita Judith Babiri nagamba siri mulokole naye ngoberera abalokole era nenkuga nti pastor Bugingo mukwano gwange okyajjukira kakati Judith Babiri yali mukazi wa linnya jukira nti obufumbo obusooka obwasooka bwamutulugunya n'amaliriza n'abeera mukazi wa linnya n'awunzika ng'agenze ne mu paalamenti tunuulira bwe yafumbirwa naye bwasibirawa ate ne gye bwasibira kumpi bumutwale emagombe kakati naye ng'olaba abantu serebu yali badde afunye enamba ye era twakuba engalo nti Judith afunye ki naye tunuulira gy'amalidde takyasobola nakuleeta luyimba mu bantu kubanga bw'oba olina stress toyiya kati senga pulezidenti general w'abasawo ba kinnansi kitegeeza singa muteekako akazito nebyakulembera tebikola ki naye wuuyo mulabe n'engoye takyazigyamu awo wenyini senga tutandike ne kirabo kituyita ekirabo eky'omwaka nga tugujaguza bebi nabisaso mwajjira naye nga tumanyi Jajja akyalina ebbanja ly'abalongo mukulu lujja Katonda bw'abasazeewo kuba Katonda oyo yatonda bajjajjaffe betusinza nja kubamuwa abalongo abantu bye banda basibye ndi natandika okubeera Jajja abaana nga ndi myaka 9 wali muto nnyo kati abantu buli bawulira Jajja w'abaana senga w'abaana agabaga nti oyo namukadde sinafuuka namukadde amagi gakyalimu Jajja njamuwa abaana bagwemu olubuto kubanga ndaze kyesirabangako kyebayita omukwano omukyala bamukwata bati nze nali simanyi nti eriyo laavu mu nsi mu bantu bonna be wayitaayitamu eyo si bangi nnyo lijja naawe nati tubaze n'ab'emyaka giri emito ng'omanyi lujja gyempise nali kulazeeko wempeta naye omanyi gyempise lujja nali Jajja abaana nga era sejja baatanyonze mu by'abaami era ku kyalo baali banteekako eŋŋombo nga baga nti oyo yagula amagini ge gamukozesa olw'okuba tebaalabanga ku boyfriend tebaalabanga ku baami nafumbirwako era mbaga era abantu babeera bazinvu afumbiddwa embaga bweziti naye saafuna ssanyu go ge mazima ne bannange bampasa nabo bakimanyi ebigendererwa byange byali birala nga n'ebyabwe byali biki byali birala ate omanyi baga nti omuganga teyeeganga nze ntereeza amaka g'abantu naye abantu be nafumbirwanga baalinga baana b'abantu nga ddala bw'ona omuteekako akazito k'eddogo kubanga nsobola that's why ndogera bannange era ne bafuna bye baagala era nga bajaga nti Kulanama yaloza omwana abandi nakati wawulira babe mukibyawo bakeera ku bino programu zaabwe z'okumakya ne katulabe Jumba ne Kulanama ne agenda okuloga munne kati ffe twagala na laavu yaffe eri nakyo tetusobola kweroga ate kati twagatta buli kimu mu butuufu embwa ewasembwa kati nze ndi mukazi musawo wa Kinansi Jajja Jumba musawo wa Kinansi ne bwe mba sirina maanyi kati nga bana abalwadde baffe betukolako abyewala mu nseze bweruwa bw'aba akuweereza akasente ke mu tayimu oli wansi nga kati ndi mugonvu bayira abasinga bagamba nti nafunye n'olubuto olulala naye si kituufu just bugonvugonvu nga muga Jajja maze ogula ebintu bino genda onkolere ku muzzukulu ng'amunkolerako ng'afuna byayagala okitegedde ekitali nti nafumbiddwa sheeki oba nafumbiddwa mulokole nja mugamba nti nyambako wana akole ki anyambeko ekituufu kapo yaffe yakwatagana ate ffe mbi tuli bakulembeze ate Jajja Jumba yansooka mu bukulembeze kati mu kunsooka mu bukulembeze ampabula nnyo ampabula era agezezzaako nnyo okunuŋŋamya nti kino bakikwata bwe bati kino bakikwata bwe bati ekyo nenkyebaliza Omukama Katonda ne bajjajjaffe betukkiririzaamu kubanga ffe tukkiririza mu misambwa abalongo n'amayembe tuli basamize nze ndi mukazi mutabuzi wa ddagala ndi mukazi musamize ayina ebiggwa by'abajjajja bange era abantu mwenna mbategeeza omwana wona agenze kuweza myezi 3 abuzaayo nnaku bunaku akoona emyaka emyezi emeka 3 natandika dde okukola abantu baffe mujje tubakoleko ndi mukazi mugumu temufaayo ne bwe naaba olubuto olulala temutya buli we mulira olubuto nga mukankana nja kusigala nga mbakolako
njagala n'okuwa obweya mu President Museveni nti taata wange akalulu nkanoonya era tugenda kuwangula kitutawangulangako myaka gyonna akalulu ka leero tugenda kakubira wala kuba muwala wo ndi ngwanguli ate nsobola weewaawo. Okay, kino njagala nkibuuze ku ground eya Senga ne Jajja eri abatulaba. Ebiseera bisinga we twesanga nga tuyina betwale tukolagana nabo mu bufumbo obulala oba nobeera ng'olina obupya buzzeemu. Enkolagana yange n'oli omukadde gye nnava ebeera erina kuyimirira terina kuggweerawo ddala ne oba omuyinamu bebi ng'ono nga wali mwafuna omwana ne mwawukana. Enkolagana yo n'omukadde ebeera etya? Kyemmanyi mukulu Lujja muganda aganti entamu gye wali ofumbiremu. Ekirala omuzigo ogusembereza omuliro obufumbo bwo oba toyagadde buyimirirewo kubanga olwaleero Jajja Jumba nansanga n'omusajja gye nava oba namuzaalamu omwana nga tuyimiridde tuteesaganya ku bya mwana seriously omwana nno oyo yandize tugenda kumanyaganya eyo mu kika bwanyumiza nange bwenti oba nesigamye ku mmotoka oba nina wennyimiridde nga twogera kati ye naava eri bwati n'emmotoka tolina bwojja mumatiza nti twogera ku bya mukwano. Nze mu bufumbo bwange siteekamu third party. Era bw'oba olina kyoyagala okumbuza ku mwana wo nga nakuzaalamu omwana nkubira essimu ombuuze naye toteekamu ebyo nakulabako egindi nkumanyi nnyo saagala kumanya nabukeera ali atya gyali mulungi obadde ogamba mbadde njagala kumanya mwana bw'ayimiridde full stop naye ebyokudaawo omudaawo mu mboozi njagala kujja kulabako hatusinga ne wali naye lwaki tonguliddeko kacyayi lwaki tetukoze bwe tuti omanyi wadde twayawukana naye tusigale nga tuli ba mukwano kuki teriiyo muntu guwaliwo ebiseeko naye mu kikunta asobola kunyumirwa nga ddala amanyi nti otudde naye atodda wa musajja munne akulengera ne ku social media obeera ne Jajja Jumba lava ebatta ogambe mbu njja kutuula wali abenga akwagala ku ddiiru ki abatakwagala otherwise ayinza n'okuwa obutono gaffe natumufiiru. Yes, Jajja side yo ensonga eno etukuddeko side eyo tukutteko kitera obbaawo ekintu kino ebiseera ebisinga kawala kange nno keebazi naye nina ekintu nina ekintu kyenjagala okukutegeeza ku nsonga eyo yennyini. Maama ayogedde bulungi Lujja kyemmanyi oba olina omwana oba toyina oba olina omwana oba toyina naye njagala nkutegeeza ekintu kino omuntu yenna bwe mwawukana kino nno kankikubuulire okuggyako nga toyina bw'oli naye aga nti wuyo agenze katulabe n'emisambo gye gibadde gikolera ku nze n'okulya abadde akujja ku nze nze nga sinnakola bwe nti oyo tasobola kubeerawo. Lujja omukazi takwagaliza kuba bulungi ng'oyawukanye naye mpozi ng'abadde takwagala kakati ate mukwawukana naye jjukira wabaawo ebibaawudde kati ne musigala ng'ebibagatta baana kati nze nina enkola abaana bange nagamba nze mbeera nabo naye ate nina n'abaana nga bamaama babwe be babeera nabo kati nze omulimu ogwange guba gwa kusasula school fees ate ku ssomero nze n'essimu y'omukazi sigikuba kisigala kiri ku baana ate ku ssomero bw'aba mulwadde mu ddwaliro kubanga naye aba afunye omwami yalabye ebbaawo ku TV ng'ali ne Kulanama n'amuyitala nga jangu olabe kitaawo wuyo ku TV omanye emigga egibeerawo n'amaka gennyini tigakola ki tigabeerawo. Kaakati nze nsaba bwe muba mwayawukana genda okole ebibyo naawe omwami kola ebibyo. Nze nno n'omukazi muwa kapito bwe kibanga ekimusumbuwa sente za kulya mbale miliyoni zange 10 n'empita looya wange n'asayininga ne muga nkuwadde omulimu genda okole n'ennyumba yiyo ngikuwadde oba olese n'okuyitayo siyitayo n'okukyalayo sikyalayo nze Lujja mbeera na Kulanama full time. Kugamba kiyinza okwonoona embeera eyonooneka eyo tisikiyinza eyonooneka kati Lujja batulabye eyo nga tuli bwe tuti waliwo atayagala bulamu bwe buti
kakati ate Katonda aba yamumukola ki yabumulemesa oba oluusi ng'embeera yamulema kakati njagala okutegeeza golooza ki ekiddako nze siwagira mwami nga wayawukana n'omukyala oddemu omusemberere siwagira mukyala nga wayawukana n'omwami oddemu omusemberere singa oba wagenda mu bufumbo obulala singa oba wagenda mu bufumbo obulala okuteesa kubeewo nga temunneeyongerayo era bwe muba mumaze ng'okuteesa kubaddewo mukuuma endagaano yammwe era ekireetera nti abakyala bano boolaba tebakuuma ndagaano kubanga bo babeera bakyukakyuka nze buli mukazi gwe nayawukana naye asisinkana lawyer wange bw'aba alina kyayagala ate genkubulira ge mazima bw'onooba oyagala ndi kugirayo ebiwandiiko wano asisinkana munnamateeka wange n'amugamba Jajja Jumba mugamba kino na kino munnamateeka nankubira n'embiteeka ku ofiisi nabisinkana siddamu kutunulako abo abakazi butwa ekyo nze nkikubuulira kwonoona era mu bigambo byonna owulidde byenzijja nga nsomesa nenga nti obusiraamu bulagira okuwasa abakazi bana naye maintenance togenda basobola wasaako omusajja bw'oba olina omukazi owokubiri dduka genda n'oyo gwakusingira tokkiriza buli buba bulabe njaba kumenyera nkubulire gye bamalidde kuba kweyisaako abantu beeyisaako nze muntu mwagala ffe naagiwaffe oyo naye entale eziri eyo ffe tubeera mu masabo kale kankubule tebagamba nti dada kyakoba oba baba kyakoba nange nze nakyenkoba nze nkakasiza ddala Senga Kulanama nga munnyonnyola ekituufu kyannyonnyodde nange kyennyonnyola ate nze nakimunnyonnyola taata nabukeera amulinde after 18 years njajja kumufuna abantu bakakanga omuwala wammwe ono Reema okuddayo simanya alaba ekkenzo neŋŋamba bannange kikyo naye ng'ensonga tugitegedde Senga buli muntu aba n'endowooza ye buli muntu aba n'endowooza ye kati olaba bantu tebamanyi mateeka owulira taata Nabisaso ekintu kyayogedde nti nabukeera aliddayo okulaba taata we nga wa 18 years olwaleero ne bwenfa oyo mwana akakata ku mwami wange Jumba paka myaka 18 ng'amaze okwesalirawo n'alyoka amuta bwe mba nina kye namulekera mu buwandiike ng'alyoka amugamba ng'aweze emyaka 18 nabukeera kino maama yafa kiyakulekera mami awo katono nnyo kakati lujja tolaba njagala otunuulira amaka gano mwe tutudde kakati otunulire mukono otunulire amataka ge tulina n'ebyobugagga bye tulina kati nze nfudde nze nkoze eki Nabisaso omulaba bw'afaanana kakati ng'ogenda oddira nga omukazi omulala ajja nti atwale Nabisaso ojjukira nti ebintu bino byonna bye tukoze abamanyi bye tuyiseemu kitegeeza nti agenda kukwata ebintu bya bitunde kati ye taata Nabukeera kati tukoze ne Senga Kulanama Senga Kulanama afudde kati sisobola kwata property za mwana ono kuzirekera oli tetusobola zikuuma nze mmanyi bwe tuzikoze kubanga ffe tuzikoze tasobola kati omwana ono bw'aweza emyaka 18 ebintu bino nno lujja ffe tetubikomya wano mateeka totulaba nti twagatibwa mu buwangwa na nnono ffe bufumbo obwakuba ekirayiro owa kamisona w'obufumbo mu ggwanga tibyakoma eri gye tulaba gye twegattira naye ffe obufumbo bwaffe buliko certificate za gavumenti kakati abaana baffe bano betuzadde tubateekayo bonna kale nze siyinza kufiira wano mbu taata Nabukeera ayinza okudda alabe Nabukeera tikisoboka sisobola ekyo lujja nawe beera wano okikola ki okujjako ng'akuze kuba nkati ono namaze okubuukinga essomero lya international school mwagenda okusomera ono batugamba international gwe yagalamu abaana nalimaze n'okusasula ninda bulinzi masomero gatandike agenda asome ono kakati olwaleero ebigendererwa byange binjagala omwana ono abeere oli tasobola bikola ki bituukiriza tumaze okuzimba
amayumba omuva ssente ezigenda okusasulira abaana bano gye bakola ki gye basomera kakati bw'onoozimbako nabisaso ono agenda kutta future nabisaso bw'onoozimbako nabukeera yekka ono agenda kutta future yaani ya nabukeera ate obulamu tibupimwa lujja tuyinza okufuluma geeti awo emmotoka n'enkubira awo kakati situyinza birinza nti tubirinza emyaka 5 oba kino ate situwagala kubikola ate ng'abalabi baffe situbibabuulidde omwana ono bw'omugulirawo akawunti mu banka nga bwe naggulawo eya nabisaso nti bwenfiira wonna bamuweerera mpaka ku university ya akawunti gye nasasula kikulu nnyo jjajja senga yatunatera omumaliriza waliyo akantu abatulabe eyo ke batera okwogerako naawe okwogerako bagamba jjajja akwagala nnyo ate era mulaavu yammwe bagamba yasinga okwagala gwe tolaga nnyo ki kwagala abakyala basinga kimanyi kye basinga era okwagala ekyo omusajja mwagala ffe abasajja ne twagala nnyo omukazi okusinga gwe omukazi okwagala omusajja mwene embeera wateekawo ko ku mirimu gyo gino gy'otuusaako ku baana ab'obuwala simanyi okuweebwa babere nga baweebwa mu bufumbo baagalwe nnyo naye kye wakola mukulu lujja of course ekyo kiri obvious oyo ye professional yange nkola ku baana abawala kubanga mmanyi nange ebizibu by'obufumbo nabiyitamuko nayongera okiteeka mu science n'okunoonyereza abaami beetaaga kulogwa owange si muloga muganga teyeeganga kubanga naye mulogo professional mulogo naye ffe twagalana nakyo kubanga twabonaabona ekimala naye oyinako otayinza kwerabira nti omuntu bw'oba otambula osanga ebisiikirize ne weggamamu enkuba bw'eba etonnya weggama paka lw'otuuka mu nnyumba yo n'ojjamu engoye ne weebala nze natuuka gye nalindaga Jajja Jumba teyeetaagako ddogo naye abaana abawala mbabuulira nga biganye mukulu lujja abaami badisappointinze nnyo abaana abawala yes n'abakazi bangi bakikoze yes ate nga babaagalira ddala abamu babaweeredde ne ku mayunivasite ne babasuulako naye abaami ekyo bakikoze nnyo n'atuuka okugamba mukyala we nti gwe wali osaanira mu bwavu gwe tolaba osiiwuuka naye nga teri muntu museebufu ng'omutaddeko ssente bw'oba ofunye ssente lwaki toziteeka mu mukyala wo nze oyo muloga ne bw'oba walese omuteeredde emigugu ku mulyango n'okomawo nga gw'omwegayirira agiyingize nga gwegyetikka kubanga abaana baffe basuuliddwawo nnyo olw'okuba abakyala ndagala namu tezigwa mu lusuku awasa gwe ng'olaba leero gw'osinga enkya n'atunuulira oli nga yasinga bangi bakomye ku kwanjula bangi bakomye ku kutwala nti n'atazimala nayo ebintu bingi nnyo ebituuse mu bufumbo bw'abantu obufumbo bwa Uganda olengera mayumba weegomba mayumba naye tuuka munda osanga abafumbo bagenda kukola batambulira mu mmotoka emu ng'omukyala atunudde n'omusajja avuga atunudde eri ayagala nakutomera amaka temukyali mulaavu bawa nga tulina ekintu kyatera okuŋŋamba omwami wange naŋŋamba wano mu Uganda ffe namba 1 okwagalana ffe kapo eyagalana ng'ogyeko kapo ziri ez'abakama baffe pulezidenti Yoweri Museveni ne Ssaabasajja Kabaka wa Uganda ezo tebazoogerako naye bw'ojjaho kapo ezo ffe tuddako mulaavu abasajja bannamagye bali eyo tebalina mirembe omukazi amwambula ebitibwa n'abikanyuga eri n'amuleka ne mu nnyumba n'amusibira namu n'agenda n'akyakala n'abalenzi abato gwe tomanyi nti bajjeno b'ennaku zino ssente balina mpitirivu ate omukyala yaziyoolamu n'agenda n'akyakala n'obulenzi obuto nze nkubuulire abantu mulaba mayumba naye nze temuntya muntuukirire nja kubakolera ate Mukama yayunga kapo yaffe akanemereddemu nga ŋŋamba Jajja Jumba okutula akalemeredde Jajja Jumba nga ŋŋamba Senga Kulanama kuba ndi mutabozi wa miti my friend egyo gyongyekakasa nze ndi mulogo mulungi naye nannyikiza nnyaawo awo mu bufumbo awo wensinga okukwata musajja tanjagala simanyi omusajja tampa awo nyweza omukisa nze nina eŋŋombo yange egamba nti omuntu akummanga loole y'amagezi n'akuwa akajiiko k'omukisa awe nanyweza era we wanfudde kyendi oba nina Jajja Jumba nga bagee tulina bidiba bya byennyanja oba tulina mayuuni oba tulina kalitunsi
nsi oba tusuubula mataka ezo zonna property mwetukola bayinza otulengerera mu busawo bw'ekinnansi mwokka awo wennyini awo mu busawo bw'ekinnansi mwe tujja essente ezitufudde kye tuli kati tetusobola kuyisa bantu baffe bubi be tujjanjaba tubajjanjaba ate njagala nkubuulire buli lwojjanjaba omuntu n'afuna kyayagala akuleetera bakasitoma 1,000 ate gwe oyinza okumala gajabula ng'ojjanjaba omuntu naye omuntu oyo gw'olowooza nti ali omu akwonoonera abalwadde mu 2,000 so ffe tufaayo nnyo okutuukiriza ekyo ffe ne bwe tulemererwa okujjanjaba emisana olw'okuba tubeera mu kusuubula amataka gaffe wa biki ekiro tusula tukola ffe tetwebaka tuwummulawo essaawa ezi tulinga pulezidenti Museveni. Pasa abalwadde bakusanga wanawa? Nze nsangibwa Kigo. Bw'olinnya takisi ezidde ekajjansi bakuteeka ekajjansi oba ne bakuteeka ku kkubo eridde ekigo wali ekatambwa ofunawo omwana wa bodaboda n'omungamba ntwale ekigo ewa Senga Kulanama. Nze wange ne bw'obuuza kaana kato ate omwami wange yasangibwa Mukono bwe kasita olinnya takisi ngo ezidde Mukono totuuka Mukono mu town bagambe munteeke ku Bishop Stage bwe bakuteeka ku Bishop Stage waliwo abaana ba bodaboda ng'obagamba ntwale wa Jajja Jumba mu kirowooza ffe tusinga engoma okulawa esebo kirowooza mwamuwamba kirowooza twamuwamba Mukono twamuwamba ate omwami wange ayina gy'ali mu kuzimba olubiri gaggadde amasabo nga 10 nasoose kulabira ku Jajja Jumba kwali ku Hoima Road okwo ali mu kuzimba amasabo nga 10 wagenda okuwummulira bwe tugenda okuliza ezzadde lyaffe kuba omwami wange yansanga nzaddeko omwana nange namusanga ayinako abaana amasabo 10 kati tugenda kukulizaawo abaana baffe bwe tubasomesa n'obujjajja bwe tuli batuvudde mu nsi basobole okusigala nga bakola emirimu gye twakolanga nkoma woosiibule Jajja amasabo 10 lwaki disinga erimu terimala terisobola kumala muwanga abeera n'erirye mukazi abeera n'erirye ekiwanuka abeera n'erirye musoka abeera n'erirye sewamala abeera n'erirye endawula abeera n'erirye basabakabaka bafa bonna oba muba mubafunye nga bali awo ate kati bw'otunuulira Mukono kibuga kakati ekibuga kati ekyo kiri ate obujjajja bino bidongo bbaala oluusi tebabikola ki naye olwaleero nga tukuza omwaka gwaffe ogw'obufumbo nga tusiibula wagayo abantu bano alubamu zino mbu bagenda kukola ki bagenda zirabawo tugendawo maaso awo ate alaba kwanjula ate alaba mbaga ate alaba bebina bisaso omwezi ogw'omusanvu ogwe tuyiseemu emabega awo tugenda kuba nga tukuzaayo ko emabega wano mu alubamu zaffe wano ze tuyina mpola mpola Jajja agenda kubeera nga tubikulira tuyiseemu mpola mpola engeri ebintu gye byatambula naye nga Jajja waliwo kyenjagala tubeere nga atubuulira mpola mpola nga tumaliriza y'ensonga y'okunyiigagana omanyi mu bufumbo nga Senga wakyogeddeko nti abantu balaba ku mayumba tubalaba mu makooti kigambo kunyiiga kino kirabika ng'ekiteewalika mu bufumbo simanyi oba kyali kituuseewo mu bufumbo bwammwe yeera bwe kiba kyali kituuseewo mwe muyita mutya mu mbeera nga waliwo afunyemu okunyiiga andi kaakati ffe tuyina enkola ey'okwebuulirira enkola muntu ayinza okugamba naye Jajja kino nga tekigenze bulungi tebiyinza kubulamu omwaka omulamba naye ffe twebuulirira ate Senga kati njagala okubuulira abatulaba Senga mukambwe ate nze ndi mukakamu kati Senga bwakambuwala nze nga nsirika kakati bwe kiggwawo ku mwendo ogw'ekiro nga mugana ekyo si kituufu ekituufu kyabadde bwe kiti kakati bwe kiba kimunyiziza nga kiri mu ssabo nga tugendayo omunno okumulaga facts bw'aba yabadde ayogera ku lujja ng'olujja omukubira ng'essimu ogiteeka ku lawudi ng'omugamba nti kozi bwe twabadde wano twagambye bwetti kati omukazi bw'afuna facts taddamu kunyiiga ekintu ekiremezaako omuntu okunyiiga kwe kubanga tamatidde omunnyonnyodde naye takoze eki tamatidde kati Senga bw'omunnyonnyola aga nti awo nno simatidde ono mugaa siinaako bingi bisingako awo naye katuyite omuntu oyo mbeera ey'okunyiiga ffe bwetyo bwe tugikwata nze ekikulu anyiiga n'onnyonnyola ne fakisi obulamu ne bugenda mu maaso mu mbeera yonna bingi bitambula leka tuleme balaba kungulu naye nga munda eyo miranga atubeereko betwetereza ate obulamu bere nga butambula bulungi nnyo tusebulatinga emyaka naffe egiwerako mu bufumbo bwaffe ate bubere nga butunyumira bulungi nnyo so ngenda kusaba Katonda
wamuna mwera katonda gusaba abatukumira ito irenga tubasanga ku program yaffe enaddako nenga badde bambuza Senga Kulanama ne Jumba awe wao muletedde mu kaseera kalungi na era mbasubiza tugenda muleta ate mu program ezisingako ne kweno tulinayo kono omusomo gw'eddagala gwe tulina okukolayo maasawo abantu bagumisinga nnyo njagala kubayigiriza eddagala bali wala nga basobola okuba nga beekolako so mumbere witi akumata kumira mpera tukomye wano byali binyuma ddala byali binyuma nasubwa nnyo bageno naye asita tukyali nabo tujja kwongera okufuna ebisingawo mpola mpola kumata kumira mpera tukomye wano nakolwa leero